kunoonya bulwadde. Covid yatuluma tetuwonanga. Covid yatukola ki? Atusayagala tuddemu kufuna bizibu byaki? Bya bulwadde ki? Champion. Muvumirire nnyo enkola eri ey'akamukemenya. Bwaba bakendeeza obuwangazi bwaki? Bw'Abannayuganda. Ne babeera bangi ng'ate bakosefu. Kati bwe munagamba mu champion, President Museveni ye champion wa AIDS mu Uganda. Mubadde mukimanyi? Ekitiibwa kyalina ekyokulwanyisa Mukenenya. Ye champion. Kati bw'abanga ye champion, mulwaki temubeera ba champion nammwe ne mumukwatirako. Baana ngenda mugamba ba champion si bya pate byokka. Naye ba champion mu nkulaakulana okunoonya ssente. Ba champion mu kuvumirira endwadde eziruma abantu. Ba champion mu kirala ki? Mu kufeefeeta akalulu akatuuza mu ki? Mukama abankumbire. Mwebale mwana wa President Museveni alina empisa munamajja weebwa ki? Era standby generator. Era temuli nsobi. Era temuli ki? Mwe mulowooza omuntu azaala omwana we n'aba n'ebisaanyizo wamusikira nsobi? Katufiira ki? Lwaki Uganda eggwawo mbu MK alina ebisaanyizo ekiseera ekinaatuuka standby generator. Standby ki? Generator tesobola kubaako ng'ate omumeme kweri. Umeme evaako si standby neegendako. Kati bwe muli wano badde sinajja mumukayana agenda gamba ki? Ansa mugitegedde. Umeme weeri weevaako standby generation ekola ki? Ate n'esola weeri. Ate n'esola ekola ki? Kati mufiira ki? Umeme generator. Kati mukakane. Ebigambo biri bimeka? Wayagala main Yoweri. Standby. Omugamba mutwagalayo ne. Enaale mujja kisalawo sola yaani. Sola eki? Kakati okwogera ebingi sikusinga musango. Ku lwange njagala tusuubize mu Mukono ey'awamu ku mulundi guno egenda kuba pulezidenti ebitundu 9 n'okusingawo. Nze kyenkolerera ensambu tetuzaagala, twagala ezisingawo okwo okuza okuswala kwaffe. Nga baatukinako bannange, nga baatuvuma. Naye bakoze eki? Bakoze eki? Bakoze eki? Nkyaba kayimba bukankubira ngenda lekerawo okwogera. Olaba amaka we gafa. Ekikya amaka mukimanyi. Ensonga ezo nga tezikyamuka. Kakati olansibula oba mukola ki? Olansibula oba mukola ki? Ku mulundi guno gwe londa Yoweri, londa Kibule, beera mugumu mukolansi akoze eki? Bulijjo okugenda e Namataba kumpi nnyo okusinga okuva wano okugenda ku Lwejjinja. Kati mulabe bizinesi ebaleeta mu makolero abaana bammwe ne bafuna emirimu. Tugenda kukola enkolero wano Empoma Industrial Park. Esobola Kinyana Mpindi ne bwe tolina transport ogenda n'okola. Kati abatabyagala eno muze ndi wa Nuupu naye omulimu gwa mafuka factory saagala ng'owanika. Muze ndi wa Nuupu omulimu sikola ki? Muze ndi wa Nuupu amakolero tegabeera wano. Amazzi tetugaagala, amasanyalaze kubanga byebituufu. Wali obikozeeko ye. Mu Mukono nnoozi bukyangambaako sinaayo factory empya eri gye mbeera ennama. Abachina baafa. Tebalina abaleesa kati eno tebabuuza biki kati bali Mbale. Nagenda nabo ogwo gwasiŋŋaanyi. Gwakola ki? Mwetonda. Kaligenda mbakomyawo nga munzizizaayo. Ekisembayo kyekino ekitutawaanya. Abantu bangi bakaayana.
bajja wano ne batwala e Kampala mu ddwaliro ekitegeeza eno tegaliiyo batuukayo balwadde nnyo oba nga n'okusaba bakoze eki kati mbasaba twagala ddwaliro ekyampisi eritumala nga tulwaliramu nga tuwonerayo nga tukola ki singa bamulambiwensi bateekako n'amalwaliro nandikiwagidde mu buli MP eyakola ambulensi ebeera ku ddwaliro lye neeterera ku ki ebeera omwo nga yeetala awo babasiba ki kiwaanyi kakati awo embasabira ambulensi nze sikiriiko ndi ku ddwaliro eddwaliro we linaabeerawo twogere ku ambulensi ate ambulensi si motoka wayinza okuba ambulensi ya pikipiki wayinza okuba ambulensi y'ennyonyi mu covid waliwo ey'ennyonyi wano netwala abantu wa besinaba owulira nga banyogerako mubagerako ambulensi yaki nze njagala ddwaliro sozi kyamaani wa NRM abantu baffe balwala nga bagenda muki mu ddwaliro si muki mu ambulensi twagala kolansi ave ekiyunga agende namugongo ebulijjo agenda agwe ku biri erena kifuma eriviramu enamasaba nerigenda ebugerere ebyo bisoboka byali bikoleddwako ye navaawo olw'ekiyunga balukiriza myaka egi sirabanko baddamu kupima bampima nkyaliko ne bagenda tebaddanga myaka emeka kati mwe kolansi mumuzirwa kolansi bino byaleeta ekisooka oba ne pikipiki oba ekidduka kiwangaala kubanga tekikakaalukana ani atayagala piki yewangaale ani ayagala emmotoka yekunkumuke kati embeera embi eyo mwe mwagigendamu nga mulowooza bye mutategeera bye bayita mbuleera bye bayita ki kati ku mulundi guno mwetegereze kolansi w'ekiyunga akuyamba ki woba olina amajiiko gatuukenda mugongo tikuli yakise kati gayiseeko bwe ziba tule 10 otuuseemu ani akola loosi gwe nanyini ki woba mukyala ng'osunye olw'okwesiga pulezidenti waffe private sector ekuze nnyo bwe n'abazungu abawalabu abagagga ku lwabwe bagenda kuleeta sente zaabwe muki mu Uganda bagenda zimba ekisaawe ky'ennyonyi eryeka ekidepo tulina abaagala ozimba enguudo tulina abagenda okukola entambula y'oku mazzi water transport balwana bagamba entambula ya Uganda ey'oku mazzi si nnungi katuteekemu ki abataki abayisirayiri abo bonna basobodde okujja mu Uganda olw'obutebenkevu kati mwe abavubuka ebbula ly'emirimu ebibatawaanya twasomera bwereere ansa weeri teekawo Yoweri Museveni kakasa obulungi bwa Uganda biri ebyabazungu obutatuwa ssente byabwe byaki byabwe naye nga mbakakasa Yoweri Museveni ng'akyaliwo ssente ezikola abazungu bebadde bakola tujja kuzifuna tujja kola ki kuba waliwo okutya tulina bannaffe abali ku ddagala ssente zibadde ziveeyo mu bazungu kakati mukubanga twayise teeka tebajja zireeta ate abannasayansi baffe banakola eddagala kubanga kyo nga tukisobola bannasayansi bwe banakola eddagala eriweweza ku kawuka awo tulaba tetugenze wala yabala ababadde bakola famasi ebweru batandise okwagala ozikolera wano baagala okukola amadagala mu nsi yaffe n'olwekyo mukye kitono musigale nga muwagira Yoweri Kaguta Museveni yalina essuubi lya Uganda eryakakati n'eryekya n'erya luli ng'okweddamu mukisobola mukitukolere Buganda lwaki twaluzinga kubanga tweryamu enkwe ekyokubiri bannayinalemu mwasirika muli eyo temwogera muli mukampowooze bali babasinga okulabika bagamba beebereremu mwe temwagala kola ki kati waliwo ekigambo ennaku ezo kyebagamba babongoote bakole ki
omwana yagambye mu bakole ki kati abalabe baffe baleke bakole ki twala omukisa guno okubasaba temukkiriza wadde otutwalako akafo ka LC1 wadde akakalinga luzzi wadde obuweereza mu kkanisa wadde obuweereza mu ki bino byonna Uganda y'omu maaso wanga Yoweri Museveni alina omukisa ayagala nnyo Uganda eve weeri Palamenti yayisa amateeka eby'ebisiyaga mulimanyi kati nguba sente tebakyazituwa agowa mwabitegedde tebibamalaamu maanyi Uganda enteeketeeke tebagamba okuteekateeka bino wamanga bisoboka tugenda kusobola okunoonya ssente mu Uganda mu bakwano baffe abachina mu bawarabu be bayita bayinvesita okulaakulanya ensi yaffe entalo nyingi temuzeetabaamu entalo zeziriwa olutalo olusooka okweyagaliza kino kyaffe kino kyono nedda pulezidenti yatwala abantu mu nsiko nga tabasasula musaala voluntarism okolera obwanakyewa kati nze ndi wano NRM newentuma mbu gende moloto nga tebampadde transport nkikola why nanyikira mu ddiini bambatiza nenkola ki ati bwe tubababatiza mugambe tulonkinge vice president abaadde miliyoni 4 nange ngenda bongerako ziwere 5 akati ekigendererwa mu kyo tubatunuulire tubakole ki kubanga mukkiriza okubatizibwa launching kitegeeza kola ki tubatunuulidde okuba lwe mubatiziddwa mugenda kuyamba mutya ekibiina kyaffe okuwangula mu 2026 si president abantu bangi balina empaka mu champiyoni egenda kontana ne Sozi nedda Sozi mukama waffe ekyamaani wa pati kati champiyoni eyambako obuweereza bwaki bwa pati kubanga babaddewo ekizibu Sozi tasobola kukola nga byakubanga bayibuli eriemu Reverandi pasita nanga atamanyi kye tusoma John kye John ne Kurani kyekimu kati NRM erina pressure groups ezikwasaganya emirimu gya pati naye olumu gikola ensobi nga temuli coordinated ng'oli temuteba mu katimba kamu bano boogera bino bano boogera biri njagala kubasaba champion group mwogere olulimi lwe tumanyi olw'ekibiina kyaffe ekibiina kyaffe kitegeeza kiri ku nnyingo 4 esooka demokrasi tulina okubeeramu demokrasi okuwangula buli kifo ekirondebwa buli kifo ekikola ki naye wona awagerako pulezidenti MP n'ofuna endali LCC eri n'ofuna kantolooze LC wana amagulu ne gakuluma ebyo tetujja kusobola bibeeramu wembasabira kulw'obulungi bw'ekibiina kyaffe mukole bino wammanga ofiisi ya pulezidenti bw'ebanga eweereza ekintu pulezidenti ayagala bannakibiina abannauganda bonna baganyulwe kati mu byawule Sozi n'ebibiina bino kubanga n'ebibiina ebirala gyebiri tuze tulonkinga champion group okubasobozesa okukola bino wammanga okuteeba mu katimba ke kamu ne Sozi kakola ki ekyo mukitegeere akatimba kaki naye munaabanga mwagala kuteeba mu kalala mugenda tuleetera ki ekizibu akatimba ke tuteebamu ke ka NRM ekulemberawo ekaguta ki temuyingira mu bibiina bigenda kutematema mu ki sizabayise 5 mu 7 ziri wano abazifuna bakola batya batuukiriza ebisaanyizo ebyo bye babagamba ate ebyanga okukola ki okufuna kati champion gurupu yammwe saagala mwekuba endobo njagala mubeere kyakulabirako mu bintu bingi ekisooka mwetabe mu puroguramu za gavumenti tubalabireko bwe munaabeera mugamba mu puroguramu nnungi nga mwe temuliimu mugenda kuba mukola ki nsobi ekyokubiri
singa ekiseera kiba kituuse temwetiiririra mwogere ebirungi NRM byekoledde abantu nga nammwe mubirabika. Saagala mugambe bali nga mwe temukola ki temuliimu. Ebiseera ebisinga puroguramu za gavumenti ng'emyoga zagenderera okulwanyisa obwavu okumpi n'abantu. Wano mulimu abavuzi ba takisi, mulimu abayimbi nga ba Munnamasaka balina omwoga gwabwe, bodaboda balina omwoga gwabwe. Lwaki temugenda eyo ku adresi egenda okulwanyisa ki obwavu? Ekisembayo ebirungi NRM byekoze tebisobola kugwawo nga muwe muli. Mulwanise obubbi, mulwanise enkola y'emirimu eyagaddirwa engalye kubanga mulimu gwammwe. Oba owagira NRM neeyita $5,000,000 ne bazibba, oba ogiwagira, oba osala mito mu baasi, oba osala mito mu ki? Kati abatuula mu baasi mujja tandika okutuula ku bituli. Baasi yaffe nga abantu bakyagala gikola ki? Kati NRM okusala emito gwe mulimu gwammwe omukulu. Munoonye abo abavumaganyisa ekibiina kyaffe mu bukenuzi, mukola emirimu egy'obulimba ku mpapula nga ku ground tegikola ki? Ne bazimba essomero mujjukira otawe nalina n'abantu bali abazimba toilet ya sente nyingi ne toilet teriiyo. Wano gavumenti balabe ebizimbe biri. Pulezidenti Museveni yakakyala ekiyunga emirundi 4 ku kisaawe kino. He has been here 4 times. 4. Now, products ziziri ezimu ebizimbe ebyo. Gavumenti yereese ssente. Muzirabako mu essomero lya Buyisiraamu. But money is there. Oba wa kiyunga ssente mmeka ezazimba ekizimbe kiri? Gavumenti ze yaweereza zonna zaakola. Champion Group. Nijerinda mukatono ng'oluyimba sanyuka era nsabye akayimba babunguuta. eya NRM Champion Group guest of honor mumuwe wayitaawo wamu ne honorable waffe Salongo Kibule. You have your account. She did not want to send you support small thing in your account, but rather have come with a cash of 4 million shillings from the Vice President. So these 4 million shillings, you should use it to start your activity. But you have realized that NRM is working through service delivery, so that while people are shouting, for us we are into what is coming into your pocket. And therefore, your objective is to that extent. Now, about the challenges, I've seen the challenges. I will take these challenges to the Vice President, but I like to say that part of the challenge is to strengthen you to achieve your objectives. And of course, this includes money. So part of the challenge is to strengthen you. We are now in touch with you. We shall coordinate with you, and we shall see how you will be strengthened. I also like to take note that you invited your colleagues. My understanding of Uganda that I learned in NRA is that don't leave me behind, isn't it? I like to say you are seeing the good example from your colleagues. If you have time, you will come for your day, but be sure you will not be left behind, and nobody will be left behind. About the internal conflicts in the party and among our comrades, which is in the challenge, I will take it back. I just like to say, as a family, we can have contradictions, but we should develop systems and methods of resolving these conflicts. These contradictions are internal
and we should harness it well so that our opponents don't take advantage. Otherwise, we are aiming for the same thing as NRM. So I call on those involved in conflicts to desist and develop our NRM revolutionary methods of work. Now, the Vice President therefore, the Vice President is saying, please stand firm on the principle of champion, operate within the jurisdiction that you have, and go even over and persuade others. She also says that at your operation, try to coordinate with other NRM persons and NRM organs. You are a registered organization, but talk to the chairman and the members that are around you, and I'm glad you are talking to Kibule. Kibule is a member of NEC, right? Kibule is a member of NEC, and NEC is one of the highest organs. And by the way, Honorable Kibule, these members mentioned before you came that you kindly do them a favor and come back. They're begging you. You are being begged to come back. The Vice President also notes that your objectives are in line with the objectives of NRM. As you notice, NRM methods of work is service delivery. And therefore, when you seek to raise the livelihood of people, when you seek to bring incomes to the pocket of people, all that is the method of work of NRM. NRM has the capacity to organize all Thank you so much, our guest. Ekifaananyi ekyo tukyetaaga kikuuka ewa Pulezidenti Museveni. NRM oye! Abannange bantu temonge twagala bano abantu balabe bulungi ekigenda mu maaso.